Alright, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the King himself, Ngabuli ku Celeb Jazz Extra. Thank you so much for subscribing. I'm the one, the King himself, KingSmith. Okwanga kutusako olugambo lwaba celebu bamwe amawulire sakone kalebule. So nakulero nsaze umberinga njogera ku mwana mulenzi amanyidwa nga Bajjo ne mwana muwala amanyidwa nga Full Figure. Ensonga zaabwe bano zatandika oluvannyuma lw'okuba muno bali mu kisinde kye kimwe kya People Power era nga balwanirira nnyo omukulu amanyidwa nga Bobi Wine na ensonga z'omuntu wa wansi era twabalaba nnyo containment we yagirawo ennyo nga mwana mulenzi Bajjo amaze okuba nga asibibwa eruzira nga Full Figure agendayo n'amulabako n'amulambulako n'agezaako okuŋŋaanya akasente ne Abitex ne bagenda interviews nazikola era mwaziraba but ate we baavaayo Full Figure n'acrossing eddiro n'adda ate eri mu side ya NRM nga yegattiddwako oba nga ali ludi n'omukulu amanyiddwa nga Balaam Byarugahara munnange ensonga we zasinga okusajjukira era ensonga ezasinga okuba nga zikyukira wakati w'abana ababiri era munnange entalo ne zijjawo wakati w'abano ng'onaavuma ono not until guno gwennyinnyini omwaka mwana mulenzi mwana muwala Full Figure yavaayo n'agamba nti no Bajjo ono gwe mulaba yanzaalamu omwana empalanya eno temanyi gye yava kuba nga Bajjo yanzaalamu omwana neŋŋaana omumuwa ate olw'okusonga zino wammanga nti ensonga esooka yali tayagala mukola kimulabirira ensonga ey'okubiri nti nno mwana mulenzi Bajjo taamalaako mu nsonga z'omu kisenge ensonga ey'okusatu muno kisassalala kiri awo ayogera bwogezi talinaamu katoola talinaamu ka sense of humor oba sense of kyetwalisenga amagezi amazaale tagayina Bajjo bino byamunyiiza nnyo n'agamba Full Figure tasobola kuvaayo n'onjogerako kigambo bwe kito because nze nina famire nina abako nina ab'emikwano nina ab'eŋŋanda banandaba batya ng'oŋŋamba siina amagezi mazaale banaba ngaba ng'oŋŋamba muno ndi kisassalala banalaba batya ng'oŋŋamba ebintu ebifanganako eto ntisabira abaana bange Full Figure oba okakasa nakuzaalamu omwana kola ekintu kimu vaayo n'omwana wange muleete tugende mu DNA ewatali ekyo ngenda kukuteekako omusango ate ojja kunsasula ssente nnyingi nnyo munnange Bajjo ng'atuukirira bagundi be baloya be omuli abakatende advocates n'omuli abalukwago company advocates ngoyo mukulu Elias Lukwago ng'awaaba omusango bagutwala muki mu court kati Full Figure mu kutya okunje ennyo n'okubanga mmanyi waayasama ennyo bwavuma abantu Full Figure ng'avaayo ng'atandika okugamba nkoze ntya ng'ayiye engeri gy'atuukiramu Bajjo because omusango guno gwa defamation oba ogwa kalebule gusobola okukusasula obukadde obutaka wansi w'obukadde 5 nenga Bajjo yali ayagala obukadde 9 olw'erinnya ly'okubanga likoze ki lyonoonebwa so munnange onakuladde lwaggulu nga Full Figure afunza Balamu ng'amuliiramu ensonga zino nga bali muno esaabavulu Balamu abantu bana babiri abalabye nga bayingira mu industry ababeereddewo abasinga ku bo abayambi okuli Full Figure okuli Abitex okuli Bajjo okuli omulala waliwo oli omulala events omulala oyo era ssente za Museveni bonono ab'ebivulu nti ababeereddewo ng'amugamba njagala nnyambe onyogereko ne Bajjo nsonyiwe kati munnange nga Balamu akwata loya wa Full Figure ng'akwata Full Figure nga bakwata zi kamera nga batuyita nga bavaayo nga Full Figure afukamira ku mavivi ge abiri ng'agamba Bajjo nkusaba onsonyiwire ddala omukulu Andrew nsaba onsonyiwire ddala sigenda kuddamu kwogera bigambo bitakwatagana sigenda kuddamu munnange sonyiwa taata bw'oba osobodde nzaalira ddala kubanga nze ensonga zino nali nnimba saazinaako bukakafu era ngenda n'okuyamba ennyo okulaba muno omukyala gw'olina omupya gw'oyagala ennyo amanyiddwa nga Alicia boss chick naye mukufunira kati munnange Bajjo yawulidde bino n'avaayo n'agamba nti nno nze Full Figure nkumanyi oyagala nnyo okwogera abantu bakuwulirize naye nga byogera tebiri mu makulu n'olw'ensonga eyo bw'oba kyoyogera okikakasa ngenda kuwa ennaku 3 that is a full month bwe kinaaba kimazi kitegerekese muno ebintu newadde oyogera byakalebule ngenda kukusonyiwa bwe kinaaba kitegerekese muno ebintu newadde oyogera byabadde byakusaagirira wadde onzanyira ku mutwe ngenda omusango ngenda gwongerayo mpaka naye ng'ensonga zino ziri kuba muno Bajjo yavuddeyo publicly n'asaba omukulu amanyiddwa nga Alicia boss chick ononono nga muwala abeera mu mabala mumanyi bulungi nnyo ate ng'abeera nnyo n'omukyala amanyirira badde balina olutalo lw'amaanyi ennyo n'omukyala amanyiddwa nga Bad Black oba Shaita namuyimbwa so ng'amugamba muno munnange nze nkimanyi oli mukyala mulungi olina akabina oli mweru ate bye bintu byange byenkolaki byenjagala so vaayo ojja okuba enkolaki ng'onjagala so Full Figure n'amupromise nga nagamba muno nange ndi mukyala mweru nina akabina ate manyi okwogera so ngenda kuyambako n'okwerekerako mu kwanjulako eby'omuwala
ono amanyiddwa nga Alicia Boss Chicks. So nga bese weziri nenja kubanyongera okubanga mbabuulira ababiri bano bali mu kutuzanyira ku mutwe nga batera okukola oba balina ke babala kasente ka 7 babala kubanga kalukana atera otuuka babala kati ebyo nonna nja kubanyongera bikuleeta wano wenyini ku Celeb Jazz Extra nange nze kenyini kabaka w'olugambo kabaka Smith oba King Smith. What you have to do is only one thing, bambi nyamba genda wansi o subscribing da sharing obeere nga tondaga omukwano nga nange nja nenkulaga kanako kuleeta muli agafa kwa Celeb amwe. I'm fully dressed up by Trisha Fashions. Thank you so much for always hooking up no mnyambazo obuvazi obwakabinga buno. Eno tukwatagane mu story dako amanya Skadenze Shadik Smith.